tuli ku Mutebi 2. Mutebi 1 yaddako ye n'atuleetera Mujaguzo. Mujaguzo ya mugaso ki? It was our iPhone for communication. Emibala gyonna biki giri ku ngoma for communication. Omubala gwammwe ogumanyi. You see? Juuko naddako ne batakwatagana ne muganda we Kayemba. Ewava saying nti Kayemba n'antabuulirirwa. Ali saabala lwaki? Kayemba lwakubanga yali tawulira. Yalonda omukyala ng'alina ebbango. Ne bazaala ono Kawumpuli. Kas. Olira. Era Kayemba ono n'atta muganda we Juuko. Tebandeke omanyi oluyimba lwa Siroganga. Olumanyi? Luwano. Ono Ndawula. Ono akutta obuwangwa ono bamuyita Kinyolo. Obuwangwa lwaki abukutte? Kayemba bw'awamba n'atta muganda we Jjuuko. Olira n'attirako ne Katikkiro wa Jjuuko Mulwana. Ne babasalako emitwe. N'agamba nti obuwangwa bwabwe bagende babuteeke mu mazzi. Lwaki? Ng'abantu ayagala beerabire muganda we, because bwe tuba tuziika Kabaka bambi akawanga kano tukakola ki? Tukatereka. You understand? So ng'ayagala abantu twerabire Jjuuko ne Katikkiro we Mulwana. However, abasirikale baali bagenda obutwala mu mazzi Kinyolo out of love for the former Kabaka. Abasirikale n'abawa omwenge ne batamiira n'akyusa mu bisawo byabwe n'aggyamu skulls n'ateekamu amayinja. That is why we have a palace for Jjuuko with his skull.